nawo okukwata Auntie Kaduuka ne mufula topic awatali nsonga kakazi gwereka kumfula topic genda ku police omusajja yakusobyako akuyambe gwe weetaaga nze tonneetaaga bwe nzija wano social media nzija nembagamba nti njagala kwogera n'abakazi bafumbo era nenjogera nammwe kubanga ndi professional counselor nenzija nengamba nti njagala kwogera ku baana abasoma. Do you know how many students were at the university benkolako counseling gwe olyoko mmanyire gwe muziina gwe bwe mba nnina byenjogera ebirimu amakulu toddangamu okulera embula omumwa ng'onjogerako tumbaavu lekeraawo noonya ebyokwogerako munoonya abaabakola ebintu ebikyamu mubasibe. Njagala okuddamu omulundi ogwokusatu abakyala mulina obudde bungi obuloga abasajja bammwe. Abasajja mubaloga okuva ku bamalaaya. Abasajja oluva ku bamalaaya eddagala libaaba bawadde abasajja bammwe bawunga badda ku baana bammwe bebakako. Obudde bw'omala bungi obutunuulira omusajja eyeebase ne malaaya dhani okutunuulira omwana wo biki byayitamu. Mala obudde bungi ng'oyeducatinga omwana wo omugambe omusajja atuusa atya okubanga akugulira emmotoka kubanga tali musajja asobola kutondera mwana emmotoka gw'ateebaka naye dhani okujjawo n'otugamba nti omwana we yalwala siriimu nga tomanyi odde wano otandika okukaaba obuziga mufe tutandika okwekuŋŋaanya tange kibambi abasajja bakuluusanya abaana. Where are the same women, the same mothers of today abali wano abali mu kugamba mbwe abasajja babonoonese nnyo batwonoonedde abaana bamaama mwe mwonoonye abaana muve ku basajja tunuulira omwana wo w'obuwala omuteekemu principles gwe nga maama z'oyagala akule nazo ate mulekerawo okwesiba mu bwasingo bwonoonya abaana mubateekeko omukono gw'ekyuma naddala abaana abawala. Simanyi oba byendi mu kwogera ntegeerekeka oba njogera lulimi Luswayiri oba njogera Luzungu. Abasajja mubalozeeroze buli avaayo akugamba logo omusajja buli avaayo agamba logo omusajja mubaloga kwebaka kwani mulowooza bagenda kwebaka ku bakazi bwe mubaloga okuvaako era bwe bava ku bakazi bagenda kudda ku baana bammwe bennyini ndaba n'abammwe banyirira balinga era nabo bakazi nga abalala bwe mutaatuula ne mutunuula ebirina amakulu ne mubiwa amakulu ebitalina amakulu ne mubireka abaana bangi bakyakabasanyizibwa. Singa omwana omusajja gwe yaproposingidde emmotoka yabadde tumukute n'omusajja mulogi singa mwogera ki omwana gwe batonedde emmotoka nze nabagambye njogeranga muzadde soogera nga bano bamasiikiini abalina childhood trauma. Omwana gwe batonedde emmotoka nga musajja n'atugamba musajja yagimuwadde singa bamukwatidde mulogi mwandibadde mwogera ki awo nga muvaayo ng'abazadde ti abasajja batonoonedde abaana abamu ku mmwe temumanyi kye kitegeeza bwe tubeera wano ng'omwana afunye obuzibu mwagala tuveeyo tuyimirire bananga omwana wa gundi omusajja amukuluusanya ali mulogi omusajja amukuluusanya omwana wo bw'ajja ne miliyoni 5 ewaka tomubuuza naye gwe ssente zino ozijjawa ekyo tokyogerako. Bwe bamala okutuukako ekizibu ky'omwana wo bamukwatidde mu mabira n'omusajja bannanga abasajja abakulu batuka basanyisiza abaana bannanga abasajja abakulu batuka bannanga abasajja abakulu bannange lwaki mutuka bannanga abasajja abakulu awo oyagala oyogere naye ku gifts za receiving nga teri anyega ogamba ng'omwana wo bw'alina omukisa nabagamba nti nze bw'oba oyagala kubeera mukwano gwange we have to reason far nze obwongo obwange tebukoma wano abasinga obwamwe bukoma ku internet okunoonya likes abakazi abasinga wano obungi obwongo bwamwe bukoma wano obwange bugazi nnyo era genda obuuze bonna abaali babaddeko mikwano gyange genda obabuuza okutandikira ku malayika shamu teyabeeranga wano ng'abalumba mwatuuka ekiseera nga bwe mumwogerako akola live n'abalumba waliwo yali azemu okulaba malayika shamu ng'alumba omuntu yenna ne woba omwogeddeko it is me behind her ne mugamba keep quiet mwalumbanga shamusa ne mumuvuma ne nyingira akabox ke ne mugamba toddamu muntu yenna akwogerako sirika. Shamusa is a changed person ali Bulaaya wuye essaawa zino ayamba abaana kugenda abaagala tickets ezibatwale Canada nga wafuna visa na buli kimu akuyamba. I'm changing people. I'm not here to shout like you. Okumpeerako example. When I'm speaking about marriage, I always say abakyala abafumbo musembere. Sogeranga konti abaana abasoma musembere njogera ku bufumbo. Stupid. Oyokodde kuno njasamire. Buli bw'oyagala okwogera bw'olyango oyagala kuvumbeera ng'oteekawo Kaduuka. You will never reason like me. Ne bw'onoolwana abantu bakutegeere ng'okozesa my brain. They will never understand you. Ndi mulala muko nasoma ne bye nasomera mbimanyi. So waba onoonya abantu bakureasoning nga buli bw'ojja ku live okwesa linnya lya Auntie Kaduuka. There is no anyone can reason you out when you're speaking to Auntie Kaduuka. Who is even qualified on what she's doing. Mwagala omwana bwe bamuyingiza logi ne bamukwata n'omusajja tulekane nga abazadde omwana wange muto omusajja bw'avaayo n'akwata omwana n'amuwa miliyoni 5 ng'ekirabo awo tugambe nti Auntie Kaduuka oyina ennugu toyagaliza omwana bamuwadde miliyoni 5 oyomba naye singa kubadde kabasanya singa mwagala tuyingizeewo poliisi ekoowa poliisi bantu poliisi zikulirwa abantu bakoowa nonsensi wammwe nti oli bw'avaayo n'ayogera ku mwana ekintu ekikyamu bamaama mukisapootinga wabula omwana bw'afuna obuzibu tibannange tuyambe mulozeeroza abasajja ebweru tebakyasobola kwendayo omusajja wa muloze ebweru tasituka bw'atuuka ewaka asituke olutuuka ewaka olw'omuddagala okusituka asitukira ku mwana wo
Weyebakako. Obudde bw'okuloga bungi naye obudde obubawuliriza obudde wakanga bukyali oyogere n'abaana bo obudde obweyisanga maama mu maaso g'abaana bo bereke wako babuze munnange oyita mu ki munnange mwana wange oli otya munna nze abaana abanga ab'obuwala bonna manyi ennaku buli omuzi yagendera mu periods bawala bakulu bakuze bawala banga ababiri bakuze naye ennaku ze bagenda mu periods nzimanyi naye wano olwabazadde nga tomanyi na lunaku mwana oli yagenda mu periods tolumanyi nga tomanyi na kumanya wa oli kuno oli kunze myaka ano yasamirira nga n'abaana abanga abakulu tomanyi nawe bafaanana sebo omwana eba muwe ekirabo tuveeyo twogere tusanyuke then omwana bwe bamuwa olubuto tutuule ku basajja tubavumirire oba obusiru muyonka buyonke ate mulina engeri gye mwekuŋŋaanya abasiru tali kintu kibi nga a group of women bagiyita a group of stupidity Mwe kasitola abakazi nga bekuŋŋaanyiza wamu baviire tekulika alina amagezi abakazi tebalina kwekuŋŋaanya wamu mwe kasitola mukazi wo nga alina group gy'olimu omanyi obufumbo obwo tewali mwe kasitola abakazi nga bakuŋŋaanya omanya nti abasiru babayita basiru bakuŋŋaanyi tosobola kusanga abakazi we bakuŋŋaanya osanga balina ekintu ekyamakulu kye boogerako ekibakulaakulanya it is always men tubaloge omusajja bwaddamu okwenda mutte omusajja bye babeeramu abasajja nga bali wakawoza z'omwami wangadde wakasaa 11 neerabira nti alinawo omuwala wo owakabina musajja namuloga era eddagala lye bampa likola omusajja owangadde wakasaa 11 abasajja mubaloze kuva ku bakazi kati bali ku baana bammwe kaba bapimpini mu kinyonnyoke focus on your kids abantu bwe mwagala okuwubira abasajja mwabasanga bakulu already abasajja bwe mwagala okufunza muteeke emikono gyabwe bantu bakulu abantu mwagala otusikana otyo omusajja omukulu n'akumalako emirembe ng'oba teweewadde emirembe ozaala omusajja asobola ogikuwa mukama bw'akuyamba nti omusajja omufunyemu abaana yagala abaana bo tunuulira abaana bo naye muli kuno onagamba nti okakwata kateeke wansi w'ekitanda omusajja n'awunga omusajja wange bw'afuluma eweeru takuba saluti wakoma we waka lwakuba saluti watuusa okukoma we waka omukazi obeera ku mirimu nga muwala wo wali awo ati biggula akabira nga adda ku mwana we yeegatta tewaliwo kintu kyonna kikosa mubiri gwa muntu ky'omukola nga tekirina effect muli ku basajja bammwe mubaloga tolina kintu ky'okola gwomanyi kyekitegeeza okubanga omusajja tasobola kusitukira wabweru naye ng'asitukira wakawoka okiyita kitono there is an effect you're giving that person agenda okutuuka ku mwana wamulabanga mukazi wa bbali nga tamwebakako mulina obudde bungi obuloga mulina obudde bungi obutuula mu bividiyo ebitabalinaako wadde amakulu wadde okubagattako n'olyanga omuntu akugamba nti obufumbo bubiwa just tonnamanya bumanya nti abasajja bonna abakwebakako olinako omu kyekikulemye okutegeera n'ogamba naye omanyi Joshua Jackson James Joseph bali bana bonna baneebakako bana bonna tebagenda kumpasa in fact bayinza n'okuba bakimanyi nti bankozesa kitegeeza bwe mbasigyeko mu bonna ngenda bafiirwa very many people are losing men because they don't want to settle oli akugamba nga abasajja bali abangi baliwa abangi boyogerako bakyala bannange nali nabajjako omukono nkomyewo buto njagala kusinkana Janet Museveni oba ntya ngenda mmotuukako wallahi billahi tallahi olaba ne full figure asingayo obutanjagala asobola okutegeera my points kwanga olw'ekiseera ekituuka n'ogamba naye kino tukijjemu okubanga gundi simwagala this is a reason this is a point nze wano abantu abamu besaagala wano mubeerawo nga toli mukwano gwange actually sina nagwe saagala naye nga toli mukwano gwange naye waliwo point omuntu gy'awa n'ogamba this is a credit era ne nkudiweetinga ne nkuteeka ku akawuti nga ndaba it is a point naye kizibu nnyo ng'omuntu ne bwamulaba nga ayogedde ekirimu amagezi because olowooza tolina future gy'osobola kuzimbira kulinnya Kaduuka nabagamba bwe ndifa nze nanga bw'olaba ichuli I'm irreplaceable tewali wano omuntu asobola kutuula mu bigere byange ne bwe ndiba nvudde ku nsi yenze mukazi nze kaali honest atakwenya nsi era yensonga mwenna abasinga mu mbuuzi okubeera obwomu mikwano gyange gyanzigwako lwakwogera mazima nze nfiiriddwa mikwano gyange ena lwakufuna kawuka ka siriimu n'asembyeyo akyali wali Faith akyali wali kubagambako nga tebawulira nze njagala nnyo ne ŋŋamba ku muntu n'ontegeera so si kutuula n'otandika okujjambo sikolangako vidiyo nga njogera ku bakyala ne ŋŋamba nti abaana abato musembere munuuna abaami era nzija ne ŋŋamba abakyala abafumbo that is a word ne bw'obanga gwe musiru osembayo mpozi nga mwayiga kwogera luzungu nga temulina magezi there are certain people nga wayiga kwogera luzungu naye nga tolina magezi nzija ne mbagamba nti njagala kwogera n'abakyala abafumbo kyogamba saawula abaana n'abafumbo tumbaavu ne nzija ne mbagamba today njagala kwogera n'abaana basoma whether you are at the university whether you are at primary sibyogera wano olyoka ojja onjaji bwe yagala okumanyira because you want people to know why you every time using Auntie Kaduuka's name tosobola kunnenkana nkuddiramu bwe bayita abantu abalina omugaso mu Uganda tosobola wadde okuntuuka wadde ne koota totegananga era ekyo kyo kirekere ddala because very many people who have responsibilities always tell me not to reply negativity mostly you ekisooka tonnafuna bwenkanya olwanyi ofuna obwenkanya myaka kati 3 kubanga oli mukazi mukulu obwenkanya tebukyakuleete bukyakubuze naye omwana w'omukyala ali wano naku 3 twamufunidde dde obwenkanya
Silver unit ali mukomera. Tufunira abantu obwenkanya abakigwana. Naye abatakigwana tetugenda bafaako. Change your behaviors of no obwenkanya. Tosobola genda ku police kuwabira muntu nga nawe ovuma abantu. Bwokyuse ne Isayo no gamba nti Jasi Rama abantu bajja gamba ne Kaduuka yakyuka takyavuma abantu. Bana imuleke tuyimirire ne Kaduuka. Naye oyagala kuwabira Doniasia, oyagala kuwabira Shadia wa Kyagulanyi, oyagala kuwabira gundi ono Rama, oyagala kuwabira nenga ne wenyini otula kuno kuvuma abantu. Kati oyagala bakuyambe bati. But if you are changed the person, nga abantu bakiraba gundi bamulumba na etanyega. Bajja kufaako. But as long as you're still the same, no one will care. For your muchala twamufudde kamba simu ne gayitingana. Mama w'omwana Auntie Kaduuka webale. Kubanga akigwana omukazi tavuma abantu. Talina gwe yali alumbye. Social media bw'ogikozesa obulungi ogifunamu. Abaana bangi abaze wano ku social media nga bibebi essaawa zino bibi ambassador bya Pampers. Temujja kutugana kupostinga abaana baffe olw'okubanga mwe mulina feelings za mwezi ekigwagwa. Omuntu apostinga omwana ogenda okulaba nga aba Pampers bajja ku account y'omuntu ne balaba nga account y'omwana oyo etambula nnyo ne bakwata omwana ne bagamba twagala kuba mwana wa ambassador. Abaana bali wano beewerera fees nga bakozesa mikutu gino nga mutandika lwakuba bamwe bakolerako bwenzina bwa malaya. Tulina kabana nga kuno bakolerako bwenzina bwa malaya. Tulina kabana nga bali mu kufunamu because of social media. Temujja kudda wano kutumanyira mu postinga abaana bamwe. Wabeewa yogera ku mwana we nga tofuma abantu labo batugenda kumufunira justice. Naye bw'oba ovuma abantu ne bw'onooleka na tetujja kunyega. Ne banaavuma owo. Tolowooza nti ojja kujjanga buli kanako okeerenga ku Kaduuka. Nga buli bwoza okukookerera ku Kaduuka. Abuuzizza essaawa zino ekibalo z'abasajja abakyala kiki. Abasajja mubalozeeroze simanya mbu muloge obusajja mumuloge bw'atuuka ebweru tasituka simanya omusajja muloge simanya bw'omuwakano bw'abeera ewaka bw'asituka asituka gwe wenyini toliiwo wamuwa eddagala butasitukira bweru omanyi kitegeeza omusajja okumala olunaku lulamba ng'alaba abakazi abanyirana naye nga tasobola kusituka naye nadda ewaka saa 12 n'ewaka toliiyo asanzeewo baana ekiddagala kimulinnye ku mutwe nga lwaki teyeebereka abaana baazadde mwe bakazi mwe mukyuse munneeyisa muddeyo ku nnono z'abakyala muddeyo ku nnono z'abamaama muddeyo ku nnono z'abamaama muddeyo ku nnono entuufu baganda bange temuzoola maaso nze gwe mwatumye nakoze wano video ne muntuma eri omukyala yasiba nakisi ffe tuli bazadde aboogera mwe mwakazaala akaana kakyali awo kawembejja abaana baffe batandika omwana bwati bwagenda mu periods aba afuuse mukazi munno tewali njawulo naawe ekyo nakigamba muwala nga olunaku yagenda mu periods nakwata empale yange nenjambaza egundi eno ng'alaba pad ne mugamba olaba tunula mu ndabirwamu muwala wange ne mutunuza mu ndabirwamu bwendi ne mugamba kati tufaanagana yaseka n'agwa ne ku ttaka nengamba naye mami nangamba nze nfaanagana naawe ne mugamba of course olina amabeere nyina amabeere essaawa zino ogenda mu kye bayita ekintu kye twawulirako abakulu you are now a woman naye toli mukazi wakwebakako mu maaso gange olibeera nga mwana ne bw'oliba ofumbiddwa awo ne kakaaba ne kagamba mami mbadde sitegedde ky'otegeeza olibeeranga mwana era tokkirizanga omusajja yenna okusembera essaawa zino ofuuse mukazi wabula omukazi akyali omuto ennyo kubanga nkyetaaga osome bw'onoomala okusoma kyonna ky'onooba osazeewo kye naaba ngenze nakyo kubanga nja kumanya otegeera omwana owange ne bw'aba ku ssomero n'agendamu era agamba metron tali mu senior 4 ne bw'agendamu mu senior 3 senior 2 nawazire ng'agenderamu ng'era nkubira nanga mami ne leero ngenzeemu ogenzeemu ati kati wakula naye toli mukazi mukulu nze mukulu kubanga nze nafumbirwa bw'olina kusoma n'omala bw'oliba omaze n'ondeetera diguli kyonna oba ondeetera musajja nga mulema nze nja kugenda n'ekyo kubanga kuliba kusalawo okwo nti kale mami kansome nkusanyuse that is how I'm guiding my 2 daughters senior 4 and senior 2 bali mu kusoma gwalowooza nti nenkana naawe nendowooza ntegeeranga gwe sitegeerangako nga ggwe ate nkuba n'ekibooko basenior 3 naye nkuba njagala abazadde mwenna gye muli tuteekewo omukono gw'ekyuma saagala kuwulira nti Aliana yafunye emmotoka okuva eri omusajja wayitewo omwaka ogwo oba ebiri bagambe nti Aliana bamukwatidde mu loogi n'omusajja tugambe nti omusajja bamusibe nti Aliana mwana muto abasajja bano ebiseera ebisinga nabo batuuka ne baagala okitegeera abasajja nabo batuuka ekiseera nga beetaaga justice twagale tugaane ate mu bonna abali ku social media ku nsonga bwezi tina ddala ng'oli nkuba kyeri waleka wano omwana omuwala nsaba ofukamire ku maviivi osabe nnyo tosanganga gye waleka omwana gwe walekera omwana ng'omwami waali ku mwana bulijjo gw'atigiinya ate mwe musabe nnyo bwe mba njogera ku issues ezikwatagana n'abaana baffe bw'oba wasitula n'olinnya ennyonyi ng'omwana wamuleka mu Uganda mwana muto gw'ate saba nnyo bwe mba njogera kaabo tandika okukaaba bakulabe ng'okaaba kubuza okaabira naye nga weegayirira Katonda omugambe nti nsanga omwana wange ng'akyali oli we naleka kubanga bangi muli wano mulesa abaana obwana bali wano owulira buli lunaku bakuluusanya obwana obuto obw'emyezi ng'olowooza mbu gwe walekera omwana bwe amukuuma nga akuuma owuwe namwandu akatema musikanka batemye
Namwandu bw'owulira Shadia wakyagula nyinga avuddeyo n'ayogera ng'avumirira ekikolwa ekyo kubanga ye maama tokizannyisa tokiyisa mu maaso tolowooza nti ali mu kukuuma omwana wagenda olaba mmwe bennyini ababeezali aba bali mu kukuuma bw'olowooza gye wamuleka saba busabi ogambe nti mukama wange kimutaasa asobola kimuwugula n'akimutaasa omwana we n'amanya nti ekyajja maami wakagenda kubonaabona ku lwange ebintu ebimu omwana we n'akuswalira n'ali mu bikola kyova olabanga buli wenzija ku live neetondera be nali nsobezza okuli Rema okuli Raipi okuli Farida Nakazibwe omwensonga ojja kufunayo omuntu ago mukwano omuntu agenda kwesibako akukaabya amaziga wabule n'akuyamba baganda bago omuntu ajja kuyiya wano story gwolowooze nti olina omumwa omunene ogwogera omala okubyogerako bakuteeke mu mbuga z'amateeka nkiddamu bakuteeke mu mbuga z'amateeka nga n'abakugamba nti balina obukakafu bakubule ng'oli obwogo eri awantu bayingizayo omuntu omu mukalaba akaduukuluke bayingizaamu omuntu mu kooti obaamu ogwo ng'ogenda kulumiriza ky'oyogera nze bwenkeera ku makya ne njogera nti gw'oli malaaya tosobola kuŋŋamba nti omwana asoma ogenda mu baana abatono ojja n'emmotoka omusajja najja n'akuwambu n'ogamba my man my boyfriend andeetedde emmotoka ne mu kooti mpoza naawe ne mbuuza njagala ombuulireyo omwana omuto ali mu high school asoma asobola okukkiriza ng'oli muzadde asobola okukkiriza kino nka presenting akavidiyo nsobola mumutubuulire nga abaana bamwe babeera n'emyaka 25 ng'ali mu high school omusomesa n'amukabasanya ne mumusiba enda okuvaayo okwogera ekintu nga ne bw'oba ontwala mu kkomera mpoza naawe ne nkusinga ne nfulumayo njaga lwaki mukwata abasomesa ne mutugamba nti omusomesa akabasanyizza omwana ali mu senior 5 ne mubasiba kubanga babatera kubasiba myaka 7 ku 10 ne mumusiba then omusajja najja ku ssomero najja omwana n'agamba my man andeetedde gift y'emmotoka ffe tulina abasajja ne mungamba kino ekikola si kyawa amalaaya Nassa nno yandyetaaga justice bwe mbabye mu supporting ne Doni Nassa ateebwe if this is what you're supporting Doni Nassa has to be out with immediate effect kubanga bye mu supporting as parents tubivumirira ate fara bivumira mu FM mwagala okwenkanyakanya ne bana balina zi childhood trauma bakuze zibalemeddeko the reason ingana muntu yakula ina trauma we can't reason we can't sit on the same table to reason bali ku golo sente naye singa omusajja yaleetedde omwana oyo motoka bamukwatidde mu loogi n'omwana oyo singa mukola ki singa mugamba omusajja bamusibe abaana bamwe baveena ebweru nga be basajja olutuuka ku ssomero nga muzadde okimanya omwana wo omulimu gwe gwa bwenzi omwana oludda ku ssomero ng'ayingira ekisulo abaddewo nga yeebaka n'abasajja kati yeeyunze mu baana abalala abatalina kye bamanyi abali innocent embeerera peke yake abalimu wabagamba nga balina obubina obulungi n'atandika obakusokoola mu bitundu by'ekyama baana banti bwera bw'okwata abaana abayita mu mbeera eyo tebasobola kugamba nti basomesa babituyigiriza baana bannaabwe abagwenyufu be mugatta mu baana abali innocent kati ne mutandika abasomesa be bayonoona abaana abasomesa tewaliwo musomesa avunaanyizibwa ku mwana gwe akulemye gwe omusomesa agenda musobola abeera naye emyezi 2 musomesa abeera n'omwana w'emyezi egya bw'oyagala ategeere gwe abadde naye emyaka mutandika okwesa IQ ya mwenga abazadde mutereeza obwongo bwammwe nze tewali ansinga kwagala mwana wange naye alina byatajja kulabako mu nsi there is no one who is innocent naye waliwo ebikolwa nga si bya bwana buto ebikolwa by'omwana okutandika okulisivinga ebirabo ku ssomero nga biva mu basajja is that being innocent ng'osobola okikkiriza omwana wakikole gwe kyogamba omwana wo muweerera kubapanya nti banne basoma bafune emmotoka basoma bakole senze begulire emmotoka owaagireese ku ssomero nga musajja yagireese mukyogamba owwo gwe omuteeka mu ssomero nti asobola okuba nga ayanguyirwa ku ssomero ayanguyirwe okufuna omusajja amuwe emmotoka mulekeraawo tumanyira n'emisege gyammwe nabagambye siva ku point nze si reasoning ala abantu abalina childhood trauma mugende ku polisi musooke muwabira abo abatuusaako ebizibu bye mulina then mujje mu reasoning nanga ataliiko wadda obulemu nze sirina bulemu mu bitundu by'ekyama vi yange nkyagirina musawo yatugamba nti abakazi abazaalira wansi tebalina vi nze sizaalira wansi banongoosa bulongoosa vi yange eriyo bulungi nnyo saagala oyogerenga gwe ate gwe baagijjako ng'oli baby never try to reason like me never in your life period you've been here always wanting my reply I won't reply you still kubanga si reasoning na muntu eyeesiba ku kintu ekyaggwedda kati tukutwale bakukebere tetulina bwe tugenda kikola no waliwo omuntu akwesibako n'ogamba uno kiki nga neesibyeko naye nga naye omubuuza ekikumwesikwesize takiraba omuntu gwolina okwesibako omanyi waakolera omanyi waaligenda olwedde wagamba family yamwe ina ssente genda bakwate omwami oyo bamusibe then owulire ng'obwongo obutebenkedde but I'm not the one who brought that into your life I never came into your life to bring that pain to you nze ndi wano kweducating abantu baagala kuyiga bwenkeera ku makya nenkola video nga senga nkibagamba nti abakyala abafumbo musembere abasajja mubamwa
sigamba nga konti abaana besomero musembere nti abami bamwe mubamwa ani ali achimpulidde nga nchogera era mpita bafumbo bwe ntuka ku baana besomero bagamba kati abaana besomero musembere abaana besomero musembere mukyuse mugenda kufa sirimu buli muntu nyine emboziye so kakati gwacha ina trauma tosobola kubanga so kuizoninga nga bwendizo ninga olato nafuna justice baku jirabye bakukola byonna myaka ebiri ngoli wa myaka ebiri kati oli myaka 3 mu ebiri tofunanga justice kati nze ngendo kuyamba so kuyamba wamma funa gwe wesi bako wano ku media for yo omwana gwe bayita Tanasha twamunonyereza justice kubanga mama we tavuma abantu talina gwa ina kompalana talina kye yakola omwana muto talina musango naye bwobera wano ngovuma abantu tetugenda byogera nako wetobeeko olabe bwokivaamu Nisha twagala justice for Nisha we need justice for Nisha twagala example z'abantu abalabwako nga bali innocent naye abasigadde abamu kumwe ne bono olwate tugenda kubeera ku luddalu ne bono olwate byali byammwe bazadde bamwe baganya obba kumana mmwe temutumala akomire tuli ku Nisha abasigadde mwirwane ko muli bantu bakulu baba kufuna wafuna obuzibu ng'okyali mwana muto kati okuze genda ononya justice naye Nisha muto tulina kuyimirira naye kubanga akyali mwana waffe muto kati abakulu osobola okukaka mpola n'oyita moti n'ogenda ku police n'ogugulawo buto naye omuntu bale omanyi nti bw'oyogera ku muntu buli lunaku ng'omwesibyeko otuuka n'obanga omujega kyova olaba nga nze njogera ku muntu omulundi gumu ne mutta bw'olemera ku muntu obanga mujega matandika okugamba onaafa ki n'ono kubanga bangi bakimbuuza oyo omukazi tasobola kumalawo nnaku 3 ne nakisi bw'atyo bwe yali nze nabeeranga ku peji ya nakisi buli lunaku abantu ne bamubuuza Kaduuka ofa ki naye ali akola live ze takulinako akola video ze takwogerako omukazi muze njagala mulabe nga mufu talina gwe yatuma naye bw'omubuuza kiki takikugamba kati n'ono bwali buli bwawuliranga ayimye buli bwawuliranga talina amwogerako buli bwawuliranga alaba abuze ng'aleeta ani aduka yena n'ayasaamiri funa ebizigo bwe biti weesigalire bwe ti ogenda kunyirira nnyo abasajja bakwagale mitwalo 7 mitwalo 8 well and good oyina poloti teri musajja agenda kusikirizibwa kizigo kyo nga toyina kyolina kwata oteeke waayo emizigo gye 3 naawe obogolera omusajja omugambe nsobola ogenda nyine ennyumba zange olaba batabeeramu magezi naye toyina kyolina okuggyako data n'okwasamirira nga naawe odda kunoomanyira abantu bakyala bannange tukyuse mu nkola bakyala bannange nze nabagamba siba wembejja sina olunaku lwe ntula ku social media kuno n'empembejja abakazi kubanga you know exactly we changed a lot obubira otyo omusajja akuzaddemu abaana 3 munayo olyawo omububira amaaso ogajje ku mwana wo omwana ali mu kureceiving gifts okuva mu basajja ab'enjawulo sente ze wandikutte omwana wo n'omuwa n'alema kuwanka nnyo ozimalira mu kuloga ono nagamba nti waliwo eddagala lya mitwalo 7 liroga abasajja n'oziwaayo naye nga tosobola kwata mitwalo wadde 10 ogiwa omwana wo obuwala nga pocket money ng'agenda ku ssomero biri kuno byonna bigwagwa birina data nakwasaamirira kano bw'okakwata n'okawa omusajja taddamu kwenda egyo 7 gy'oyonoona okufuna eddagala liroga omusajja singa olikwata n'ogulamu fridge ewaka bbaawo n'anywa ku binnyogoga singa toli mukazi kimala obusigo obuli kuno bujjudde wano ku internet obugwagwa obugwenyufu obutumbaavu then nze mutandika okunkomparinga n'obusiru bw'abakazi abatuula kuno nabagamba nti munkomparingangako wadde n'omuntu n'omu unless you're ready to listen to me bw'oba oli lwadde okumpuliriza kitegeeza bingi byogenda okukyusa bingi ebyotagenda kulemererwa bingi byogenda okulaba nze wano tewabaawa neegomba n'olowooza nti ndi singo nesibeerangako singo abakazi bangi mugamba mbu I want to be like you unless you are married